video bakeni wabulabye nabulabye ekyasize okumala mama yo mwana yagabe munene kansoke nze semeko Keni nedda ssebo kumala mission Keni abadde nga akola ebintu ebyo naye nga abikolera ki mu kyama bakutte omusajja omu abantu babiri nga bona abano omukyala w'omu ne mumulya akalindo ne bano babadde babiri okakaza yoba yagudde ddala oba naye kwagala kuddamu musula kati ddalu kwagala kuddamu musula ddalu kuba ekisooka badde atajja mu makindi nga abasiyaza bava eri entinda ne bajja ne basibira emakindi ne bali akamere emakindi Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Twenenye tulokoke nga tukyalina akaseera obudde buggwayo ekiseera kyonna engeri ensi gyetambulamu n'ebiriwo mu ggwanga lyaffe biragira ddala nti yandibanga Kristo ali kumpi kukomawo. Anakusanga ati ate tuli batuukirivu si kyentegeeza nti ffe tuli batuukirivu naye tufube buli kadde okutambulira mu kwenenya okutambulira mu kusiiba ne mu kukoola Mukama atusaasire tugwa naye tuleke kwegombesa wansi awo buli kadde kubeera awo nedda tugwe tulwane tuyimuke olugendo luno lulimu ebyensasagge bingi olumu ebitutengula ne tujja ku maviivi gaffe naye katubeere abalungi mu bbo katubeere ekyokulabirako mu bbo era katubeere enjiri y'eddembe ey'essuubi n'ey'okwagala mu bbo olwo nno tulikyusa amawanga ebibinja by'abantu balitugoberera era tuli bayingiza ennyumba ya Kristo nga weewaawo ebiriwo byenyinyaza naddala mbaana abavubuka abato. Nakolako ko wali interview ku A Moment with Mitandikira Bongo nenkutegeeza nti wano mu Uganda bagenda mu ward bazaalira we bazaalidde abaana abawala 30 osanga abalenzi 3 oba 4 tegeeza nti abawala bangi nnyo okusinga abalenzi naye ate abasiyaga abalenzi basingira ddala abawala obungi. Kitegeeza ki nti abalenzi we bandirabye omukisa we bandirabye kwejavaana nti abawala katube mugano babivaako dda ate abalenzi basiyaga balenzi bannaabwe abawala babavaako dda. Problemu eriwa ensobi eriwa kiki ekireeta ekyo? Twandigambye nti buli muvubuka yandibadde ayina ekijuujulu awo tuli ku mugano wa babivaako dda abavubuka bali mu kwesiyaga. Mu bavubuka mwekiri era lusobola kibuusa maaso naate ne mbasajja abakulu abasajja basula dde obuvunaanyizibwa Katulo Katonda n'ajjako abasajja ekisa n'akiwa abakazi emmoloka ez'ebbeeyi bakazi emirimu egy'ebbeeyi bakazi abakazi baweerera abaana be bakuza abaana abasajja basanga mu zzaala basanga mu kugeya mu kufumbirwa n'afumbirwa wano afumbirwa wali kugamba simanyi kikyamu kikiri ku balenzi awo no tulina okusabira Mukama atusaasire. Kale bakama bange abantu myona ya Bongo Charity Foundation tuli mu kuzimba ssomero ly'abaana ba ku luguudo tukoye okulaba omulembe ogutayisa Katonda kitiibwa bwana b'oku luguudo bwonna tubujjayo tubutwale eka Mengo mu foundation twamala okuzimba main buildings toilet n'ebiyungu katuli mu kuzimba ssomero. Twagala tuzimbe essomero ng'okusoma Bible kyateeka era nga nayo lesson Bible study kuva mu P1 paka mu P7 ng'omwana asoma Bible
olwo tuzaala abasumba tuzaala abaana abamanyi mukama bajje bakyuse ekibuga tukooyo okubatuma abatukyusize nedda katwekolera abaana baffe twezimbire omulembe gwaffe ogenda okuweza katonda waffe osobola okuweereza okuyamba ku buweereza buno ng'oyita mu kutuwa ekifaananyi okusiigira kulaba Charity Foundation tubeerwa art and craft tukusiiga nga bw'oli akasente akava mu kisiigi ekyo tukateeka ku ssomero oba gwaga nti bannange obumenyi bw'amateeka mu baana abato bususse abaana abato beefuddemu koko balina okuyambibwako tulina okubazza obujja nina ekimu kyange eky'ekkumi ekyensi naye emitwalo gyange 2 3 4 5 omutwalo gumu 12 naawe osobola ozituwa essomero lino ne ligenda mu maaso n'okuzimbwa n'okuteekebwateekebwa oba waliwo abantu bangi abadde abaga mwana wange tali ku street ayina abazadde naye nandyagadde ab'emmemba wa Charity Foundation omwana ono asomere bwereere tulina membership fee akadde kamu n'ekitundu ofuna scholarship identity card egenda kusomesa omwana okuva mu primary 1 paka mu P7 ng'ate bw'asoma n'ebyemikono eggwako ku myaka 18 omwana agenda kusoma okutunga okusiga ebifaananyi okukola obutebe nga buno bwe tutuddeko crafts zonna ez'ekika ekyawaggulu kwokya ebyuma ekindeke kye abadde atugoberera omanyi kyentegeeza kaakati omwana oyo kakadde kamu n'ekitundu agenda somera bwereere sente ezo tugenda kuzeeyambisa okuzimba essomero lyaffe okulimala okuliteekateeka naye omwana oyo bwafuuka memba n'omusasi akadde kamu n'ekitundu agenda kufuuka memba ku myaka 18 ng'asomera bwereere wegwa omukaago gwe tugenda okukola naye okuva mu primary 1 paka mu P7 bwereere ebyemikono bwereere paka ku myaka 18 kati oyo bw'ataba katonda abaani temubuzaabuzibwa mujje abaana mbalete bafuke ba memba kubanga essomero lino ligenda okuba agamu ku masomero ligenda okuba erimu ku masomero agakyasinze okuba ag'amaanyi mu Uganda mu nsomesa tulina abasomesa abakugu abafunye abasomesa 25 abasomesa buli kimu betugenda okuduganya n'ab'essomero eryo twabafunye abasinga mu Uganda yonna tugenda fulumya abaana nga bwafuluma abafulumye kale nno sitanda kuziba amaaso omwana omufule memba oba tukwateko enjiri etambule omukulu Kaspat juu siwe kitwalaganya kyolina omumanyi bazi erinnya eryo obusiramu gwana yenze paaka Shakuru nengo gakyusa oli wangambye Albin ngamba Abudu gonna manyira tewali kiraga obusiramu bawingidde lwa kisiibo wabaze ekisiibo nti kiri kumpi kujja n'oyingira oli banzija mu group ya WhatsApp y'obuugi kati nazzemu nenfuna group endala kodi Kampala abantu batole kusalamu bananga assalamu alaikum nabali ejo mwebale kusiiba gwani nze Shakuru kati ogenda kumenteni nga nno Shakuru nze Shakuru ebigenda mu maaso mu ggwanga obiraba bingi bingi Shakuru wagwa kisiibo muno nno wagwa ku ddalu Shakuru lyali ddalu era wagwa eddalu eryaddala eddalu Shakuru abantu bonna kati bagamba balalu mu ngeri ki ebikolwa enneeyisa bye boogera obusungu bye bakola abantu balalu wawona otya eddalu Shakuru nze we nawona eddalu nali kumanyi kati nze mbeera Makindi muneeno eddalu mu Makindi kyekintu ekyasinza okuba ekyangu ennyo okugwa abalalu bangi Makindi woolabira abalalu nze ntambudde ebyalo byonna byonna byentambudde sirabanko byeralo birimu balalu nga Makindi naye abantu abasinga tebannakitegeera lwaki abantu eddalu balina eddalu lingi bagwa eddalu e Makindi waliwo omuntu wano ali e Makindi gwe twandiyisenga bwe baguyita omusamba gw'e Makindi wali oguwuliddeko kati omusamba gw'e Makindi ogwo gulina bye gutwagala kola abantu faayo tubikola waliwo ebigunyiiza kwanze nali mwavu nga ndi yala nnyo nga nsabirizayo 1,200 biki 5 nembeerawo kati nengugamba ne mwana lwaki tonzijjamu eno embeera nonfuula ow'enjawulo negumpaayo akakisa kamu negumpaayo akasente nenkola studio kati studio bwemmala ogikola nendeeta abantu b'emize bangi ku studio
naleeta abantu b'emize mingi kati mwe naleetera ate abasiyazi gwagenda okundaba nga ninamu n'abasiyazi ku studio kati munnaaye nga sireeta abasiyazi ku studio abasiyazi bajja batandika okubeera awo kati nga nze mmanyi ne bakasitoma bange okitegeera nti abasiyazi nga bampa akasente akaddala baali bagaba akasente abasiyazi abo kati nga kisitategeera nti omusamba gwo gugamba mwana wange ogentanansi okuwaba kati mba neebasa ekyo ne guŋŋamba naye nga ndaba ogenda kwonooneka bantu ki booleesa abo ku studio kati mayinze nga zetwogera nagwo wagusisinga nabo mu kizungu gubeera mu kizungu gwa mu kizungu eyo gubeera mu kizungu gwasooka ne gubeerawo ku kibaati awo ewa dokita newajjawo amakosa mangi obuteyagaliza biki gutegubiyagala ne guvaayo wa dokita ne guddawo mu kizungu ku kasozi kati ne guŋŋamba naye mwana gwe nga ndaba abantu bangi ab'enjawulo awo ate nga bakyamu babi nnyo naye ngugamba bano bampa akasente boosi wange bano bampayo kasente koggo ekyokola kikyamu mune kati nengugamba naye bakwano bange sigenda bagoba kuba bampa akasente nyumba yali ya 3 omusiyazi omu akuleetera ekyataano naye nga simenti bibi kati munnange kumakya munene guŋŋamba kati ngenda nokulagako kirako oganya okukola kyenkugamba bulijjo nagadiringa n'abantu abalina abakazi n'omukazi ng'alina omusajja omusamba omukazi kati neguŋŋamba kowagwampita newana nekasipaati byegamba tobiwulira sooka enkulageko negusooka gufiriizingisa kompyuta twali tuli mu kutema luyimba nga lugenda fuluma ekiro oluyimba lwalina lwabaka abasajja banyuma negugifuliizingisa vidiyo kompyuta yafiriizinga negaana okuddamu okukola neguŋŋamba naye kati olaba kati ngono nina omusajja wago nakugambako wasapule nga tanta omusiyazi nga tanta abeera ku studio wakadonkamu asiibaawo neguŋŋamba kati kansooke nkulageko kyensooka okukola kompyuta nefuriizinga kompyuta wefuriizinga nensikala nga ŋŋamba nya nenguga niwampa ndika kitegeera nikanjiranji akasente umaise omwali waki wafuna ezo sente ezikola studio wali obeera ku bbala nkuyambye ate olinazo tanso kudiringa n'abasiyazi okundagezalawo konze baguyita namayanja agana naye namayanja amayanja nno tanso okunvugamu sipiidi nange sagamba namayanja okunvugamu sipiidi koggo wali owuliddeyo mayanja walidde omuntu gwata mayanja nga asiyaga onzi nedda nange simulya kati waki odiringa n'abasiyazi negummenyera amanya guga kati gyotunulemu bakamiliyoni walidde kamiliyoni nga asiyaga kwa kamiliyoni ya ambasada waagwo mu bayimbi kamiliyoni ekyo baali bakikola kugulaga nti gumukazi tugende maaso odo kamiliyoni ngaakola ebyo ebintu konze nedda simulabanga kamiliyoni yakukulira kamiliyoni ekyamaani kuŋŋamba kamiliyoni ekyamaani era neguŋŋamba kati gwali gwaganye ne rediyo kati bambi nga gwaganye ne Moses radio neguŋŋamba ne rediyo atanso nnyo nnyo ekyenge ate gwe tegwagala banyi bamwenge gwe tegukolagana muntu anywa omwenge kamiliyoni tanywa mwenge anywa mazzi kati neguŋŋamba gwelawedde kolagaddi ng'ali mu sikando zonna lagaddi yabanga godifaaza waagwo yazaala omusambwa mu nsi y'omubiri lagaddi gwe gwasooka okulonda emakindi omusambwa era gubeerawo kumpi nawabeeraawo neyiba waagwo kati lagaddi oyo neguŋŋamba lagaddi olondeko mu bwenzi lagaddi omuddeko mu kulwana lagaddi omuddeko ng'atambula n'abasiyazi nengubuuza naye lagaddi sidiiri nga nko naye simayoba naye aba nabo neguŋŋamba gwomanyi lwaki abantu bangi bagenda okugwa eddalu emakindi wano eno konze
ati lwaki bagenda gwe ddalu ebisiyaga biyingidde nnyo Makindi kati mwaleese ne candle night Makindi nga mwaleese candle night Makindi bayita Vox wanasokola candle night ebyo mugenda kuonoona ekyalo kyange saakikola kuba nakikola nga kibe kyabaki kyabayimbi comedian ba DJ n'abafere ndi munne n'abafere kati Makindi omanya awasibuka obufere Makindi Salama Road bayita Mayanja wakulekana ewasinga okuba obusimu obukolokolo bakasimu wawangudde Land Road obusibuka awo kali n'ogenda eri kali n'okkirira Munyonyo n'osanga bano abawanguza golodi agula gubiŋŋamba muzungu asudde golodi ebipapula ebyo basuula noŋŋamba abo nabo baliwa Makindi kati mutandise okuleetayo obusiyazi kikisibawa munene guŋŋamba naye abantu bangi ogenda balaba nga bagwa eddalu era abantu bangi bagudde eddalu wane Makindi oba kale kikukoleza ekyagujjengako omuyimbi wafuna yiiti nga gugimojjako kitegeera kale gwowulira yali akubye ku yiiti ne gugimojjako maya balina ensobi gye yakola naye nga gulinze onakola ogenda omwanika nga we gwayanise Kenny ono otikitoka anti Kenny gwaŋŋamba omuvuka bamuta Kenny naye n'ebintu byakola ate abeera mu kyalo kyange konze Kenny abadde nga akola ebintu ebyo naye nga abikolera ki mu kyama kati we gwasose ne gwanika Vox ne bayoola bayodde ababeera mu candle night babayodde ne poliisi ezapaakinze ku mulyango ku mulyango bakonako bukonyi nga weyingira mu kabangali poliisi yazze ku Mande neggalawo nejja negaa kati buli ava mundamu kyekibeera mu candle night kimenye emirimu mu candle night kubeera omukazi abakazi bajja tebambadde empale kinsooka omumanya sigendangayo okona eggwaŋŋano ogendayo abakazi bajja tebambadde empale kati munnange sokoleke bajja tebalina abakazi ku Mande n'olwokutaano babadde nga akubira essonga gandize ne mu Vox jangu buzzi n'abasajja nga ajja buzzi tebakyambala bokisi ajja buzzi straight kati munemba naye basinga mpuli agundaga ebibeera munda omwo ne ngugamba naye boosi waffe mwana yo Makindi yayonoonese tekyalimu omulamu tekyali muto buli omu kati yakuze ekisiyaga kinyiikidde kwaliwo Salama awo walingawo abasiyazi ne guŋŋamba abo bajja kgenda era abo baavaawo kane guŋŋamba Makindi mujoonoonye muleese nebiki muleese ebino ebyo candle night biina bbeereri nateete ebimaasulo biina beera nateete ebimaasulo ali mubireese Makindi nengugamba kati ogenda kukola otya munnange kati gwansola negunagamba genda sooka nkulabisizayo abasiyazi wano mu Kampala bangi naye ngenda kulabisaayo omwo anti abadde ayina abakantu ke nga akwata kamukalakasa neki ovulo tondaba nange ndi muntu wa ovulo kati Kenny abadde ayambala nga ovulo zaffe zebatugamba okwambala nga naye azambala so nga talina byakola ebikyamu agenda swaza buli ayambala ovulo ebifaananyi bibye Kenny ono bifaananyi bibye kuba n'enjoga gyadogeramu ng'omuwulira kasooli omuntu ng'alimu kati awo ne ka video kendabye nga balaze chicken ng'ali ne Kenny kooli n'abuuza oli n'agamba mbuulira gw'oyita naye buvidiyo bwa Kenny wabulabye nabulabye ekyasiza okumalamu amaanyi omwana yagabe munene kansooke nsesemeko Kenny nedda ssebo kumala missioni Musamba gwagamba nti Kenny omusamba gwangamba omusajja wakamukalakasa neki ovulo kino kyotera okwambala kwanzi zibampita musajja ovulo nga omuvubuka ayamba akwata kamukalakasa ne ovulo nengenda mwanika yate gwaludde nade nebase ngino buli abo video bankwese moyo ka spot soko julabi konza ate kyekigena maaso laba yo muvubuka adambala ovulozo nga atambula ne kamukalakasa
nabulabye obutambi gayina agamba nja akusesema nako kukabanga asesema kati shira price n'akagambo kayogedde ko kadde kanzise agambye mukeni yakubye musajja munne akantu kebakupa abakazi ate yakakubye musajja munne mu kabina obuzukubu kategedde bajja kateeka mu comment section yawo bajja kateeka mu comment section kubanga Kenny abadde nga akola ebintu ebyo naye nga kale abikolera mu kimulugunyu mpola mpola kwate waliwo ebbaala bagiyitanga yalinga ku Salama Road ebbaala eyo ngera ejjuddemu nnyo abasiyazi bayitirivu nnyo ebbaala eyo omusambo nosobola gweta poliisi negugiteeka ku bbaala kwennyini omusambwa gwaleeta poliisi gwagijja mu kizungu neguyita ngugituuza ku poliisi awo ebbaala ogima yali ku Salama Road awo akabaala akakitegeera gwaleeta poliisi negugituuza ku poliisi gwaleeta poliisi neguyitira ku bbaala nga gulaba basusse basala bakkirirawo ku poliisi negugamba poliisi kale poliisi naliko okukolagana nabo ate ekyaguleseza poliisi kubakwata kati poliisi naliko nodiiringa nabo nga bakwata abantu abajja okuloopa misango nti gundi yaŋŋambye gundi yankutte kabina anti abasiyazi asooka kukwata ku kabina nagamba oli waddala nno kati munnange poliisi eyo negunyiiga negugamba poliisi eno tugijjewo era poliisi Museveni yakera kumakya nagamba eyo poliisi buli ka poliisi post kavemu akabaddengawo ku kkubo buveewo ng'onaye gumutumidde obubaka gumugamba Makindi kitokota esiyaga kifuuse ekisiyaga naye munnange abantu bangi bali ebisiyaga wano mu Uganda naye gavumenti esirise nnyo nti olumu abasiyazi balina ssente soko tulambululire Mr. Kenny no gwamukugambako kyebi mu bujjuvu Kenny gwangamba ekintu kimu gwangamba Kenny omuvuga muta tegwanga alinnya erinnya nagenzo ninga gwangamba omuvubuka ayambala ovulo nga gwe bozambala naye yo mulimu gwakola agenda aba wakuta kulangirira abantu nti oba bakwatidde mbwenzi najja nakwanika kani nga gundaga nani ne basinga ndaba mu kiroto ndaba omuyaye akutte kama akazindaalo ayambale ne ovulo ya pink ya papo nengamba ani oyo gwe gundaga negungamba gwe kikuwa obuddo jalaba era nabadde ndi abo sawa zabadde nga mukaaga gwa kiro nga simple kira siyo yangamba wae soko gende ku TikTok olabe ekiriyo anti omusajja kyakoze musajja munne konza atani gayi bamuyita Kenny konze Kenny yono go bali bangamba mu kiroto negumwanika bwe gutu negwina abalogenda okuleeta banji sebasiyazi bogendo kwanika enamba nene y'abasiyazi wano ate eri ku TikTok yegesa ane kino kintu kimugambo abasiyazi baba tebaagala kukola abasiyazi baba ne ssente just oba kitugamba kiba baba kyaba yasalawo okukola ekyo ko balina ssente nyina abye namba gye bamenye mulimu ne bakyali bemmanyi ne ngamba namba kije ani yagimenya nabe Kakono abasoma yasomya nna Kakono yasomye Sefuko nasoma Chicken abo bamanyikiddwa basiyaza abasiyazi obutambi bwatu wabula wa Chicken yagamba yali Chicken Sefuko simulanga ko ninga ndabikirera Chicken yono bamuframing of framings na Chicken ebintu byakola akolerwedde era abantu abafaanana Chicken bangi ayinza obba ninga bagamba ye yagamba si yeye katika sukuna agamba naye alikuwa naye atula awododde kati atenga n'abasiyazi batula nnyo nga bawododde katika kono ye risiti Kakono lisiti yagimenye yaba TikTok yaba bantu bonna yabemenye abasiyazi bonna yagenza Abakono Sefuko yagambye 10 yagambye ani omulala awo yamenye abantu bangi ne ngamba
ne Ken we yamumenyeraga byonze mulaba nga musuubira okubanga ali ebisiyaga. Kakati wadde onyumya ku musamba guno gwe machi ne mukamiliyoni ekyamaani waagwo ate Lagadi akolanga nti kwana iwa mentions Lagadi kati yakulira abayimbi bangambye Godfather waagwo Godfather era Lagadi yakuuma empisa akuuma empisa mu katundu k'abayimbi ti mube n'empisa eno iba ntemuli abisiyaga biki kamiliyoni yegwamu frame tusikirizibwe ffe alugetandika oyimba nze sinakola Lagadi ng'abulira abantu okutera bisiyaga Lagadi akikola kuba mufumbo. Lwaki tava binabyogerako mu lujjudde? Anti guna atera n'omujjayo kumugegena Katonda ko okwogera ekyo ekintu. Enjiri yakibuulire. Papa waffe oyo tumwesiganya awangalidde mu mpisa ennungi. Katuveeyo buli muntu alina eddoboozi akyogereko. Lagadi ajja kuvaayo ayogere. Kubanga kamiliyoni ye gwatwala kamiliyoni buli muntu ajja ayimbe lwakuba ki? Kamiliyoni. Kati Lagadi naye yayimbako kale n'aba success ate mu bya ssente kati tegunamuga kujja kukyogerako gugenda kwanika buli kintu tegwayanise Vox kati Vox gwajusaanyizaawo mukaseera ke kamu kaseera ke ne Ken ne gumuleeta ona utambi unani babwekwata batya babwekwata ne babuta oba bubatulukako obutuuzi utambi bwe kinategedde Ken ayina omuntu gwe yakolako amawulire n'asasula omuntu ssente yagende bamusiyage kasakwata akatambi ka Ken so Ken milyo byabadde akola nti nyani kati ono Ken yali amukwana ono gwe yaddalya babadde nga mulaavu naye ne Ken kati oli n'amugamba ngenda kukuwa ssente kasokwata video n'ogita teza Ken wadde bamuyisasuza Ken yabadde nga akola amawulire nga gamugakuba abantu kati kono kati ono kali mwabya bwabya kakati bamwabiza ne Ken so musanga era musanyufu oyo gola abasiyazi tebaswala ne obuzibu kyali yamugambe njaya kusesema Ken namugana edda sebo ate badde bakyali no babiri baliwa bakutte omusajja omu abantu babiri ngabona abano omukyala w'omu ne mumulya akalindo ne bano babadde babiri badde ku muntu omu abantu babiri Ken yasooka olinaddako Ken yasooka olinaddako newebuuza ensi eragawa naye Ken kyamugwanidde kuba musamba gwamuwoninga dda bamuga toddamu kwambala ovulo ng'okola ebintu by'ekisiru omusaba guno gwasukka ne gutta kompyuta yo kuba ne kukusuula eddalu nze gwansuula eddalu lwakuba kulira n'abasiyazi kuba nabo yoga kati kankusuulemu eddalu osooka ozungemu mu Kampala muno mwonna era nenzunga mu Kampala nenjizunga yonna agizunga yonna negunga kati ngenda kukuta oddeyo naye toddamu kuliraana baki basiyazi babi kintu kibi nnyo kikolwa kibi nnyo si kirungi omugagga yasasudde bulijjo omwami oyo Ken byabakola basiyaga omugagga naga nti gwe munkwatire nga akusiyaga akatambi nkagula ssente kigambibwa kati n'olina kwane gayi akulaga weetabikolanga kyaka bamusuubiza akasente olyo nagakangume ngenda kukuwa ne Ken n'amuganga ngenda kukuwa sikakya Ken yatuuse mu process nga ye abadde nga yegwaniza oyo kyali ng'amaddu gayitiridde kati wagayi kasi yatuuse nagamba mpira njasesema kitegeeza yatabikolanga fosi kati Ken ale badde babiri kyaka bamugere na mu kayumba bamuleepinze oli Ken kugambye oli Ken boy anti Ken yakoze ekintu n'enkoko tezisobola kukikola kyeyakoze n'embwa olaba embwa nga ekwata mbwa ginnewayo embwa ensajja ku mbwa ensajja wali okyabyeko kati abasajja ennaku zino babikola tewali ddalu lisinga eriwa yagudde eddalu oba naye gwagala musuula kati ddalu gwagala musuula ddalu kuba ekisooka badde atajja mu makindi nga mwe abasiyaza bava eri entinda
ne bajja ne basibira emakindi ne bali akamere emakindi kane beefula b'emakindi ate nga gwe tegubyagala gwagala emakindi beerayo ng'oli muyimbi beera comedian beera producer beera video director tojjayo ng'ate oli musiya sigala entinda oba ennansana gwe ennansana kitokota towulira nenansana wabi anti omusiyazi ali ekyo anti omusiyazi ali ekyo kino kyakinalabye awo omusajja yakiŋanga olaba ngaomusajja yenna akwata essimu n'agigira bw'ati ngaeri waliyo ekwata kati nakwata essimu bw'ati ng'akulaga essimu gy'ayina kati anga abantu abo bonna baba basiyazi nga nteze ndaga abalabi essimu yange gyenkwata balina iphone 17 abo basinga kati nga gakulaga iphone 17 bugyakwata kaba kakodyo k'abasiyazi oli okuba mu interview nga ali bw'ati essimu agiraza kati gwe webuuze lwaki oba olaga essimu lwaki oba olaga essimu natimanya batayagala agiteeka wansi muze gw'abasiyazi abasiyazi bonna bwegereza omuntu yenna nga musiyazi akwata essimu n'agiyirira bw'ati neyeemolera omu n'agira bw'ati kati 17 iphone 17 bwati kikulaga iphone zirimu ki nabanga ganagubauma anti omusiyazi alinga muwala omusiyazi abanga mukazi oleko omusajja omugaga aposting essimu tugeye hamu n'aposting essimu nti aguza iphone simulabangako tajirina siri mugagga ne tajirina oza hamu kasigiza geno nonye TikTok z'abasiyazi bonna ubaga ndi musiyazi ayina video eyo kati munnange kati omusajja abakangamba lero kumacha neiba ngambye wegendereze nnyo abavubuka boolaba kasipati ng'ajja n'akulaga essimu ng'agikutte ali mu video ali n'agiteeka ne mu video atega kuwalaga anti akulagwa gwali omutima omunafu nti nze mba nabyo jangu naufuke kyali wange jangu ofuke kyali wange si kya bulijjo simanyi lwaki abantu bakikola nnyo abasiyazi kati munne omusamba gwanyiize nno munyiivu gugenda kwoleka ensi eno yonna kati gwaŋŋambye kasipati ndi mukamba omwaka guno wakoleka vox nasooka nendaba chicken ng'azanya content mbu namuzaalamu omwana biki ne gunyiiga lugamba olaba kati lwaki otandika okunkolyako amaanyi teyali mboozi ntuufu ati teyali mboozi ntuufu mboozi yali yakikupanga byakisisulu bapangira basawo baganda mirimu bapangira abasawo baganda mirimu omwana gwanyiika negungamba nozaba basiru ngaawo kati ne chicken gunaatera omwanika kuba kali yakeegaana kati gugenda kutuleetera akapya kajja gujja musangana mu masaaji olajja kakwatira mukamooli bw'ati agikwate gugite kwaba ngambye chicken kyengenda omukola agenda kikakasa tusobola kugutya olwaki gwakusiima nnyo anize nkola byegwagala gwaŋŋamba abasiyazi nembavaako kyusakyusa amadiini amannyo geerabira byebegwagala byagabulimba bufere andi wuliriza omusama tegulina madiini nago so ogusangako kyaki ku lutikko nga guzze kusaba nokati ekisiibo kino oguyinza oba gwasomye dda ku mizikiti eminene gusoma guba na saidi naye gwaganya obulokole ogwabuganye wakifere nnyo muli bayaaye ogwagiga mbu mufere alimba byaokuwakanya buli muntu yesu bamuwakanya abalokole bonna bawakanyiza pasita oyo John 15:18 pasita yatugambye era nginagenda ku Sande jangu nekibbi yange okikutte oyingire munda pasita Isaac Alomushana mulokole musajja mulokole mukkiriza lwaki nti abalokole bayaye ng'ate ye mulokole ano mulokole bamwita batya bagaba batya mulokole omulongooseemu yazze n'akyusa eddiini n'agizza we twagala kati ogenda nga bw'oyagala nimwana bansi mumuwakanya
bajja kuwakanya naye bamuwakanya naye bagenda kuwakanya Kasipati kasoza okola video bagenda wakanya ki okola video tokola video kwa stage Kasipati Capital Films tewali bakuwakanya mbo kifanyi kyo kibi chokanga okoze hits eziwera awakanya mulekera musamba sya mulekera Katonda mukwasa musamba ga mukoleko kakati olaba naye bakuwakanyanga era abadde ajjanga akuba ovuloze mbadde nyambala gwamwanisa nga oyo katumujjeko akuvumaganya baga ovulo loni maka yangamba ne Kasipati batuma aba ovulo bakutwala nno tujamu ovulo buvideo bo mukulu Kenny wabadde bumeka video wade bu video nga busatu naye bu video wakeni alina kabadichi babujjeyo Kenny waina sponsor abina masimu abantu tibabulina chali wange simbo kira mugaye soko kanda yona nga boy nange kaganyi kalaga kifananyi kalaga mutwe gwa Kenny kanene waliyo ati abamu bakuteddo bozi nga gaya gakansoke nseseme akokowe kala kansoke nseseme Kenny nagamba twale eri nawe twale eri senza rezina kugwayo wachi bayogedde oba wato Kenny buyagambye senza rezina kugwayo ai Kenny adama yaguze mukyala sibule Kasipati tubasiwa nenga tusabira soko owereze pastor omushano oyo atuyamba asabire kubasiyazi basusse kunyumiza mbozi kikatuna kusiwa waliwo omusajja yali ku mmeesa awo musajja oba tomunoonyangako omusajja yasiyaga omwana wa myaka 7 oyo mumanyi naawe omumanyi nagenda ne ku family gye yasiyagira omwana yali neighbor wali ku foundation enkadde wetwali family yali waggulu awo kana ka myaka 6 yakasiyaga kati nengende eri family ne family n'ekyo ogogera mu kamera no protectinga omwana n'omwana tewali kanedda naye asiyazi obw'omupiira bwonna bumazeewo ekyo nze ngero kyeyimamu ekyokulwanyisa abasiyazi kati abaana ajja nansiba ate omuvubuka oyo yalina talenti tuba tukubira omupiira nga ndaba atraininga bulungi obwana kati njija ngamba naye omuvubuka ono ng'alina talenti training obwana nfuuka kyaliwo omuvubuka ndaba omuvubuka atraininga bulungi omwana obwana mba dumu ansanga ku kkubo ababoda banyimiriza labongo nyimirira kakati bwe nayimirira ku stage ya boda omuvubuka oyo ajja omuvubuka oyo ajja bwe yajja nemugamba kocha owa boda yambuusa nangamba goli naye nga wawasokoje nangamba omuvubuka oyo mumanyi nemugamba oyo kochi wange mwagala nnyo oyo kocha training obwana naye kyebisaga bire nnyo basambi b'omupiira yangamba nti labongo oba oyagala osigaza ekitiibwa kyo oba oyagala okukuuma otukumanyidde yanyumiza story y'omusiyago andi kati ekigenda okutussa tetugenda lufa lwa byabufuzi tugenda kufa nga tulwanyisa basiyazi ekyo nakisayininze era omusamba gwaŋŋambye Kasipati njagala ofe ng'ofudde n'omusiyazi yenna mu Makindi kati nzire munsanga omusiyazi muntu n'omu Kasipati tuddemu tusinga bano si bakusabira naawe bano si bakusabira waliyo abaana abateeya bali abatasobola kujja mu kamera muneeno nga baba basiyaga babakwate babasiba basiyaga obwana obuto tebasiba musiyazi wano tebasiba musiyazi basiyaga amateeka gakola wano tusabire busabizi bannamateeka nze nakugambako omusiyazi yasiyaga bakyali bano nagenda basi ne baba basiba ntijja kulongooka Kampala naye tutta muntu ayina muze tugenda Batthouse semateeka nze naliko ku mulembe gwa Amini temana ku mulembe gwa Amini omuzimu gwo gwa ninyine ngamba bakoleko obukozi gwe mwana Katonda ali ayina Bible ayina ekintu kyonna ekisobola okusembereza Katonda waffe so okutukuza ensi yo y'omwoyo kikozese sabire eggwanga lyaffe sabira bannaffe abantu bonna abadifairi nga balepinga babasibe babawe ebiboneza ebibasaana naye abalemedde ku muze nga bakulu n'abakulu basobola okugenda mu maaso n'ebintu byabwe wadde tetubikiririzaamu naye ffe ogwaffe gwakubajjukiza nti bigenda bazikiriza era geye ne balinze mwabeemolera ku baana abato yesitaze omwana omuto asaana lubengo mu bulago ne bamuteeke wansi ku nnyanja azikirire kale nno mwesonyiwa abaana abato olwo nno naffe obusungu bwaffe tuleme kubwolekeza gye muli
wabula omwana omuto yeetaaga eddembe eri, yeetaaga okumuyambako okukula, yeetaaga okusomosa mu ngeri entuufu, si gwe kumwemolerako n'ojja n'omuzego n'ogumwambaza kuba atanatuka kwesalirawo. Gwe ayina ekyambalo ekyobusiyazi ng'ogamba nti ekimpa essanyu nyongera okukujjukiza nti Katonda yasaanyaawo ebibuga 2 biramba n'abikuba n'omulembe era n'agukyawa, ekyenkanidde awo. Kale kyuka, time tennayita, weerongoose, tuwese Katonda waffe ekitiibwa. Mpola mpola katutambule, bonna amanyi obulungi oli mu kuwasa, mu kuzaala ne mu kukyuka, naawe olitwegattako naye nga twongera okukusabira n'okwagala wadde ng'ekikolwa kyo tutikyawa. Sigadde nze Metanikula Bongo mbadde ne Kaspat Ju. Njagala kulaga musiyazi omulala emesegi yampadde wano, bamuyita Sheriff Bridget, Irana Bridget. Uyo. Hello sir, good morning. Morning too. Nomdamu ke nebimatira. Can I know you more please? Nonga about what? About you, cause I want to be your new friend. Okay, good. We matira. Naga so. Nonga chimara. Nagamba easy. Bebe abasiyazi bali ku internet wano. Tugenda komawo. Mweraba.